Mbikudde ekitabo eky'okubikkulirwa essula ey'ekkumi. Bampita Sserunyigo Edward. Essula ey'ekkumi eyogera ku kitabo ky'okubikkulirwa nga kyakaweebwa Yokaana omutume. Essula ey'ekkumi akanyeri ak'omusanvu. Yokaana yali akakasa nti malayika w'omusanvu alifuuwa byonna bijjatuukirira ng'enjiri bw'eri gy'awa abaddu be bannabbi. Bw'atyo malayika w'omusanvu bwe yafuuwa byonna byatuukirira. Era awo obunnabbi obusooka bwe bukoma ku ssuula ey'e11. Kale ewulirize essuula eno yonna bulungi. Likinga vidiyo eno era gisheyalingi. Agifunye ku CD, yokesaamu CD ozigabe ewalala ogiwe mikwano gyo. Ku internet searchinga ekitabo ky'okubikkulirwa. Nefuba okulaba ng'ekigambo okiwandiika nga bwe kiri awo. Kyamazima Mukama waffe Yesu ajja. Mwenenye mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'okusala omusango kituuse. Ngenze ku ssuula y'ekkumi nti nendaba malayika omulala ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu. Eggulu n'abagambye ekitegeeza kkanisa nti walabikawo omubaka omulala. Malayika kitegeeza omubaka eyalina amaanyi ga Katonda oba okwagala kwa Katonda. Yalina amaanyi. Ono yali mulanzi ng'ayambadde ekire kitegeeza obutuukirivu, ne musoke ng'ali ku mutwe gwe. Musoke tumujjukire mu lubereberye mulembe gwa Nuuwa. Katonda yamusuubiza, yamulaga akabonero n'amugamba nkuwadde musoke, kanaabanga akabonero kange. Buli bwe kanajjangako kanalabikanga nange najjukiranga ekisa kye ntadde ku mmwe. Musoke kabonero ka kisa eri ffe, kabonero akalaga nti Katonda munyiivu naye atusonyiye. Musoke kabonero ka kulanga akalaga okunyiiga kwa Katonda. Musoke kabonero akategeeza omulanzi, kabonero akalabula. Abalanzi bateekebwawo kulabula oba kununula. Ewatali ebyo bintu bibiri tewabeerawo bwetaavu bwa bulanzi, era tajja, naye ajja kulabula oba kununula. Nti bw'alikalabanga alijjukira n'akisonyiwa. Ye mulanzi. Omulanzi bw'omulaba, omulanzi ow'amazima nve ku bano abeekuŋŋaanyiza ssente. N'omuntu ow'amazima ayogera eby'amazima bw'omulaba ajja lwakulabula. Nze nazze kulabula. N'amaaso ge ng'enjuba n'ebigere bye ng'empagi ez'omuliro. Amaaso ge ng'enjuba. Amaaso gwe mwoyo. Enjuba kuba kubuulira oba kufuga kukulembera. Enjuba emulisa. Nammwe enjogera mugirina nti mulisizaamu we kuba kulaga kubuulira. N'ebigere bye ng'empagi ez'omuliro. Omuliro kuba kubonaabona, ate ebigere y'entambulayo, by'ebikolwa byo. Kati empagi ey'omuliro kitegeeza yali ayise mu kubonaabona okungi. Era yalina mu mukono gwe akatabo akabikkuse. Nti nno omulimu gwe yali alina essaawa eyo mwalimu obunnabbi oba ekitabo. Ono malayika gwe tulaba wano ye Yokaana omutume. Yokaana ye yali yeeraba mu kiseera ekyo. N'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'empologoma bw'ewuluguma. Nti n'ayogera
kulaga by'ebikolwa eba bigenda okubeerawo nti yakakasa nga kabaka bwakakasa empologoma abeera kabaka nga kakasabo nga kabaka bwayogera n'akakasa. Ono yali Yokaana omutume ng'aweebwa ekitabo eky'obunnabbi, ekitabo eky'okubikkulirwa, ng'aweereddwa ekitabo eky'okubikkulirwa. Bwe yayogerera waggulu ebibwatuka omusanvu ne byogera amaloboozi gaabyo. Ebibwatuka omusanvu ne byogera amaloboozi gaabyo. Nabagambye okubwatuka kuba kulagira ekintu nga kyatteeka, tekikyaliko kuteesa. Kati ebintu ebyetteeka omusanvu ne byogera amaloboozi gaabyo, ebyo olaba ekitabo kino, ekitabo si Bayibuli abula ekitabo eky'okubikkulirwa kiyimiriddewo naye ebigambo 7 nti Yesu kitambulidde ku 7, emirembe 7, bwe bubonero 7. Ebyo emirembe 7 bye bibwatuka 7 nti ekitabo ekyogerwako kyekyo Yesu kye yali akutte, bye bigenda okubeerawo era kyekyo ekyaweebwa Yokaana, ekyo Yesu kye yali akutte, kye kino ekitabo eky'okubikkulirwa. Kiriko obubonero 7, ekyo ky'emirembe 7 era bye bibwatuka 7. Nti okuva we kyatandikira paka we kiggweerako ku obwo obubonero 7 bye bibwatuka 7. Nti nno ebintu ebyetteeka ebiteekeddwa okubeerawo si byakuteesa. Bwe mba nga natondebwa kukola kino kyatteeka nnina okukikola newe neebuzaabuza ntya era mmaliriza n'embulizi wanjiri. Nali ngenda okuwandiika ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti teeka akabonero ku ebyo ebibwatuka 7 bye byogedde so tobiwandiika. Nti yali agenda bivuunula ekitabo kino eky'okubikkulirwa baali bagenda kivuunula. Nti naye amaloboozi agamba mu kkanisa ne gabagamba nedda ebintu mubireke nga bwe biri so temubivuunula, mubireke bwe bityo nga bwe biri. Mwalimu abagezigezi abaagala okubivuunula ekitabo kino eky'okubikkulirwa nga kyakajja, naye okuteesa ne kuva mu amaloboozi kuba kuteesa, okuteesa ne kuva mu kkanisa nti bannange ekitabo ekituweereddwa mwekireke nga bwe kiri, temukivuunula. Malayika bwe nalaba ng'ayimiridde ku nnyanja ne ku nsi n'ayimusa omukono gwe ogwa ddyo eri eggulu. Omukono kitegeeza omulimu, nti malayika oyo yali ayimiridde ku nnyanja ne ku nsi n'awanika omukono gwe waggulu. Okuwanika omukono waggulu kubeera kumalirira kukola n'amaanyi, kumalirira era ako akabonero nammwe mukakozesa okulaga nti oteekwa okujja n'amaanyi, kumalirira. N'alayira oli aba omulamu emirembe n'emirembe, eyatonda eggulu n'ebirimu, n'ensi n'ebirimu, n'ennyanja n'ebirimu, nti tewalibeera kiseera nate. Yayogera ng'akakasa Yokaana omutume nti ebintu bino bya mazima amatuufu era tebiriimu kubuusibwabuusibwa, era tewalibeera kiseera nate kirala, naye mu nnaku z'eddoboozi lya malayika ow'omusanvu
musanvu bw'alibanga agenda okufuuwa ekyama kya Katonda ne kiryoka kituukirira ng'enjiri bw'eri gye yabuulira abaddu be bannabbi. Yalayira n'akakasa n'agamba malayika ow'omusanvu kwaba omusanvu nti bw'aliba agenda okufuuwa eŋŋombe ye nti omukulembeze ow'omusanvu kwaba abagenda okutandika bw'anaabanga agenda okufuuwa eŋŋombe ye byonna bigenda kutuukirira. Ow'omusanvu yamaliriza byonna. Musanvu kuba kumaliriza, musanvu kuba kuwummula. Nti nno nga bannabbi bwe yabagamba nga bwe twasomye Danyeri 7:27 ne tusoma Danyeri 7:12 ne tusoma Danyeri 2:44 n'ebitabo bingi bibyogera nti ng'enjiri gye yabuulira bannabbi yababuulira nti nno obwakabaka obw'ensi bujafuuka n'obw'abatuukirivu. Obwo bwe bayita obwakabaka obw'omu ggulu. Tusaba nti obwakabaka bwo bujje era tubulira obwakabaka obw'omu ggulu bwebwo wadde nga abantu bangi tebabutegeera. Obwakabaka obw'omu ggulu obutuufu tetunnabutuukamu naye bujja. N'eddoboozi lye nnawulira nga liva mu ggulu ne ndiwulira nate nga lyogera nange ne ligamba nti genda otwale ekitabo ekibikkuse mu mukono gwa malayika ayimiridde ku nnyanja ne ku nsi. Nabagamba Yokaana ayimiriddewo ng'ekkanisa oba nga ffe. Nti n'eddoboozi lye nnawulira nga liva mu ggulu ne ndiwulira nate eddoboozi nabagambye kuba kuteesa. Nti nno waliwo okuteesa okugamba nti twefunire ekitabo kino, ekkanisa efune ekitabo kino eky'okubikkulirwa. Ekitabo kino kitegeeza obunnabbi obugenda okubeerawo, bye biwaatuka 7 ebintu ebiteekeddwa okubeerawo. Nti n'agenda neyeefunira ekitabo ekyo ekiraze ebigenda okubeera okubikkuka, kitegeeza birabise, tutegedde ebigenda okubeerawo. Ebyava mu mulimu gwa Yokaana okuwandiika ekitabo kino eky'okubikkula gwali mulimu munene. Naawe kennyini ne bakugamba ekikopo okiteeke wali olaba nno omulimu omunene, nange ali mu kukivuunula wadde nga mmwe mukirabanga ekyangu naye mulimu munene, si gwa lunaku lumu, si wiiki emu, si mwezi gumu. Mulimu munene ate okumanya amakulu gaakyo si mwaka gumu, si myaka 2, si 3, si 4. Emyaka mingi okutegeera amakulu gaakyo, ate okukivuunula obuvuunuzi nakyo bbanga ddene. Nti ekkanisa okuteesa kwali mu kkanisa nkugamba nti mukwate ekitabo kino eky'okubikkulirwa. Ne ŋŋenda eri malayika nga mugamba okumpa akatabo. Ekkanisa yagenda eri Yokaana n'emugamba akatabo ako katuwe, obunnabbi obwo butuwe. N'aŋŋamba nti twala okamire era kanaakaaya olubuto lwo, naye mu kamwako kanaaba kawoomerevu ng'omubisi gw'enjuki. Yokaana bwe yali abawo ekitabo kino yabagamba kiikyo mukitwale, mukitwale bitandike okutuukira, okukamira kwe kutuukirira. Bwe binaaba bituukiridde bigenda kuba bya bulabe nnyo gye muli, temugenda kubyagala. Naye bwe munaaba mubisoma nga bikyali mu kamwa tubisoma, bigenda tunyumira nnyo. Ebintu bingi kakati nno kambabwire ekiraga nti ne katuuka mu lubuto kakaawa.
kati ekiseera kituuse naye era abantu okukkiriza era bakirabanga nga kizibu kibakaayira. Abantu abagenda okukkiriza amazima bagenda weebwa okubeera bakabaka emirembe n'emirembe, abakulembeze bafuge wamu ne Yesu ennaku zonna. Naye kifaananga ekyangu just kukkiriza, just okukkiriza neŋŋenda ne bannyinyika mu mazzi amangi. Mu biseera biri eri bagenda laba abakulembeze abatukuvu abali eri ewa Mukama waffe Yesu ne Katonda, bagenda balaba nga balaba tebalina kye baakola. Naye essaawa eno bangi abasobola okuwulira ne bagaana. N'ekintu okukkiriza n'okukkiriza ne weekakkanya n'okukkiriza n'oyingira ekkanisa ey'abatuukirivu n'obatizibwa n'onnyikibwa mu mazzi n'otandika okukuŋŋaana, nakyo kintu kizibu. Kale ate bo ababuulidde enjiri banja kizibu kitya gye bali. Temulaba okubuulira kuno kwebuulira kuba kwewaayo nnyo. Obuulira waliyo abeetegeka okukuvuma, abavuma babeerayo era nga bangi, naye ebyo tubissa bbali ne tukola omulimu omutuufu, ne tubaleka ne tukkiriza bavume kaakano, naye ekiseera kirituuka bo beevume. Kale buli agenda okuweebwa agenda bba aweereddwa ekimusaana, kubanga n'okukkiriza obukkiriza kintu kizibu. Nti mu kamwa akatabo kano kawooma, wekisoma kikunyumira, kikawooma ng'omubisi gw'enjuki kikunyumira, ne bwe kiba kituukirira ate kikaawa kitya. Kaakati bino byendiko byennyini byawandiikibwa, naye abantu bangi kibakaayidde. Kati balabanga kati bino coronavirus byebimu ku ebyo, abantu bangi bibakaayidde, bakaaba babonaabona, kwe okukaawa, buli ekituukawo kikaawa. N'okukkiriza obukkiriza abantu kubakaayira. Ne Yesu okuzaalibwa obuzaalibwa kyakaawa, n'okujja buli kimu ekirungi n'ekibi kasita kijja kikaawa. Just kulanga mulanzi najja kikaawa. Abantu bye mwagala bizibu okubabuulira ne bwonyumirwa era owulira ennaku, buli owulira nga tokkiriza, buli owulira ng'onyo kine. Kale ekitabo bwe kituuka mu lubuto kikaawa, naye mu kamwa kiwooma kigamba malayika biki, naye malayika bw'ajja ate n'owulira bwe lukaawa. Ne ntwala akatabo ne nkaggya mu mukono gwa malayika ne nkamira. Ekitabo ekkanisa yakifuna n'ekijja mu mukono gwa Yokaana n'ebeera nakyo. Ne kaba mu kamwa kange kawoomerevu ng'omubisi gw'enjuki bwe nakalya. Nti nno bwe baakasomanga, bwe baasomanga ekitabo eky'okubikkulirwa ne kibanyumira, ne bakyagala ne bakisiima. Ne kaba mu kamwa kange kawoomerevu ng'omubisi gw'enjuki bwe nakalya. Olubuto lwange ne lukaayizibwa. Nti naye ate bwe byamala okutuuka gye birina okugenda, ate ne wabeerawo ennaku nnyingi. Ebintu bino ne bino ebiriwo kaakano byawandiikibwa, naye abantu bibakaayira. Era awuliranga okubikkiriza nga kintu kizibu nnyo, nga kikaawa ng'ekigagi, tayagalira ddala kukimira. Ekintu ekifaananga ekyamu era kimukaayira, kakaawa nga katuuse. Kyangu okuwulira, bawuliranga Yesu ajja. Njogera ku Bafalisaayo bali ab'edda.
nga bibanyumira, naye ate bwe yatuuka ate byabakaayira. Azze aleese mirembe n'akola ebirungi, abandisanyuse era kibakaayira. Omulazi yalangibwako ne bwajja kibakaayira, ne bw'aba abaleetedde mawulire malungi mwera kibakaayira. Katonda yamanyi ekyo bwe yakikola, naye kyewuunyisa nti ekirungi kijjere ne kibakaayira. Era just ne wowulira ebigambo eby'amazima bwera obiwulira era ne kikuluma, n'owulira nga toyagala kukkiriza. Kale kano akatabo kakaawa. Ne baŋŋamba nti kikugwanidde okubuulira nate eri abantu n'amawanga n'ennimi ne bakabaka abangi. Kano kategeeza nti ekitabo kino kirina okuddibwamu omulundi ogwokubiri. Eyo Essula ey'ekkumi yali eyogera ku Yokaana omutume ng'atuwa ekitabo eky'okubikkulirwa.